Kamba sabe mutule. Tukwebaziza Katonda waffe kubanga tulese mu kifo kino enkyeno tuzze okusinza, tuzze okutendereza, okwebaza n'okwanjula ensonga zaffe zonna gy'oli. Sirisa olyogaano lwonna mu mitima gyaffe, era yogera gye tuli. Katonda waffe tuwulire mu Kristo Yesu Mukama waffe. Njagala kwebaza ennyo Katonda olw'omukisa guno Katonda gwatuwadde okujja mu maaso ge ffenna wamu enkya ya leero. Bamaze ffenna okutwaniriza. Katonda yeebazibwe olw'obukuumi, olw'obujjanjabi n'olw'obugabirizi ne byonna byatubedde okuyitamu. Njagala kubayozaayoza okuyita mu mwaka 2025. Muyinza okugamba January yaggwako dda gwe gusoose okujja wano. Kale no Katonda yeebazibwe. Kumalako omwaka kisa kya Katonda, n'okutandika omulala n'okugutambuliramu kisa kya Katonda. Nyabo omusumba, twagala kwebaza ne ttiimu yo gy'okulembera olw'obuweereza obw'ekifo kino. Katonda yeebazibwe olw'omukubiriza ne ttiimu yonna olw'omulimu. Nzize wano nga bampita. On a special invitation. George n'omukyala we Lucy Basebina bampita nzije mbakulemberemu mu kwebaza Katonda olw'ebyo byakoze. Bakadde baffe, taata ne maama babaaniriza, tusanyusa okuba nammwe. Nasanga George ng'ali mu maka g'abakadde be, nga bakristaayo mu kanisa y'e Busega bwe nagenda okuweerezaayo. Ne mwagala nange nanjagala. Essaawa ne kituuka n'alaba omukyala oyo, n'alaba omuwala omuto Lucy, ne tusanyuka okumulaba. Era n'ansaba mbanjule mu maaso ga Katonda. Kale no mu lugendo lwabwe sibadde wala nnyo. Badde mbalaba nga batambula, nga bakola mu bbanka, nga bakola emirimu egy'enjawulo, nga bakola n'egyawano. Naye kye mmanyi nti omuntu azze okwebaza aba n'ebigambo. Njala kubasaba Mukulu George mu bigambo bitono bakuwe microphone oyogereyo ebigambo bitono. Lwaki ozze okwebaza Katonda? Nange ngateeka ebyange nga tumala. Abooluganda, Mukama yeebazibwe. Okusooka byonna mukkirize muneegatteko twaniriza abaweereza bonna naye okusinga ennyo the Venerable Ven.Can.Isaac Membe Kijjambu. Ssebo tukwebaza nnyo owakkiriza okujja okutwebasa. Tuzze mu maaso gammwe okwebaza Mukama Katonda atusobozesezza okuweereza nga abawanika emyaka 16. Okusooka emyaka 8 nga abawanika ba development, emyaka emirala 8 nga abawanika abakulu ab'ekkanisa eno. Tuzze okwebaza Mukama olw'okutukuuma mu bufumbo obutukuvu kaakano emyaka 16. Kama yeebazibwe. Era
tusiima nnyo Canon yatugatta nga 14th November 2009. Mukama tumwebaza nti atuweereddemu ebirabo by'abaana bana. Angel Nagawa, Austin Sentongo, Isaac Segawa ne Isabel Namirembe. Twebaza nnyo Mukama bwe yatubeera ne tutandika essomero waneeno, era tubeebaza nnyo olw'okutulera paka kaakano. Njagala kwanirizaayo omuwala wange omu Kirabo. Stand up for recognition. Abo be baana abamu be twatandika nabo. Njagala okwebaza ennyo omwami n'omukyala Bassegawa abaatukkiririzaamu nga tutandika. Muwala waffe Kirabo yatudde senior 4 Gayaza High School. Twebaza nnyo Mukama olw'okutubeera ne tutandika essomero e Masajja mu 2017 erya Christ Care Junior School. Tulabye nga Mukama atuyimusa, ng'atuyimusa. Era twebaza nnyo Mukama olw'ebibuuzo ebiwedde, Mukama we yatubedde ne tukola bulungi nnyo. Mukkirize tubeebaze nnyo nnyini ddala ng'Abakristaayo ba Martyrs Church Katwe. Mwebale nnyo nnyini ddala okutuwanirira mu mulimu gwaffe. Kwe muwaayo buli Sande eno tusobola okukola obuweereza bwaffe mu bwangu. Mwebale nnyo nnyini ddala okuwaayo entakera ng'ate temwekkaanya. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Mu kuweereza kwaffe tuyinza okuba tulina be tulinnye kagere. Tusaba mutusaasire, tuli bantu. Mutusonyiwe ne tusuubira tujja kukola obulungi nga bwe twongera okutambula nga tugenda mu maaso. Eri abaweereza baffe tuyinza okuba tulina bwe tusobezza, tusaba mutusaasire. Tugenda mu kiseera ekyokulonda, nsaba nnyo Mukama atubeere okwagala kwe tuba tukulembeza. Okwagala okwo kulabisibwe mu buli kimu kye tukola. Tujja kwongera okuweereza Mukama kubanga it is a calling. Tujja kwongera okuweereza Mukama waffe mu ngeri yonna ne mu kifo kyonna. Mukama Katonda ayinza byonna, tumusaba abakulembere mu byonna bye mukola, ab'omukisa ogw'enjawulo mu mwaka guno n'okukirawo. May God bless you. Thank you. Webale nnyo ssebo olw'ebigambo ebyo. Agambye bajja kwongera okuweereza naye si mu kifo kya buwanika. Ekkanisa eba n'ekkomo, ky'omuntu akoma wano n'omulala n'akola ki? N'akwatamu. Kale ku sabbiiti eyaggwa yali sabbiiti ey'obutonzi. Twalaba Katonda ng'ateekawo byonna. Bwe tusoma mu lubereberye tulaba Katonda ng'atonda ebintu naye buli kye yakola n'alaba nga kiki? Nga kirungi. Era bwe yamala okutonda byonna n'ayawula amazzi n'agakuŋŋaanya n'agateeka we gateekwa okubeera, n'atuwa olukalu, n'ateekawo ensozi, n'ateekawo ebikko, n'atuwa emiti egy'ebibala kye tunaalyangako n'ebirala byonna. Bwe yalaba byonna nga byakoze, nga n'ensolo azitonze, n'ebiwuka n'ebinyonyi, era Bayibuli etegeeza n'agamba nti tukole omuntu mu ngeri yaffe, nti omuntu oyo afugenga byonna biri byakoze. Katonda yatutonda mu kifaananyi kye, era Bayibuli etegeeza nti omuntu yabulako katono okufaanana Katonda. Nga tuli ba muwendo,
Katonda n'atwagala n'atufaananya ye. Ebyo bisoma mu lubereberye, mujja kusoma okuva ku ntandikwa lubereberye, mujja biraba. Katonda ng'atonda omuntu mu kifaananyi kye eky'omuwendo, n'amuwa obuyinza agenda avunaanyizibwe byonna, n'amuwa ebyokulya, n'amuwa by'anaanywa. Sabbiiti olwaleero emanyiddwa nga sabbiiti ey'okugwa kw'omuntu. Omuntu Katonda gatonda mu kifaananyi kye eky'omuwendo, ekiseera kyatuuka n'akola bibye, n'anoonya bibye. Ennaku zino waliwo gy'ogenda, olina akugamba Sabadikoni bw'oba osaba tusabireko, naye amazzi gatuli bubi gatutawaanya. Kubanga Katonda bwe yatonda buli kimu yakiwa ekifo kyaki. Kakati bwe tumazeewo olukalu oba luweddewo simanyi, bwe twagadde okubeera wano okumpi ne tugenda amazzi gye gakola ki? Gye gali. Waliwo we nagenda okulambula Abakristaayo ng'ennyumba yonna ejjudde amaki? Amazzi. Ne mbagamba ye abooluganda wano binaaba bitya? Gamba tubeera wano olw'ekisa kya Katonda. Ne mbagamba naye ekisa kya Katonda kiyinza obbajja wano ne kibatwala awakalu. Oyo nno ye muntu. Omuntu Katonda gwe yatonda mu kifaananyi kye eky'omuwendo. Ennaku zino waliwo abakwata enkoko n'agenda gy'agenze ne bamugamba tuleetereyo enkoko enjeru etalina bbala lyonna. Bw'atuuka eyo nga bamugamba gy'asamye ogibuulire ebizibu byo byonna. Waliwo abavubuka abagezigezi baamanya omwami ng'anoonya embuzi, embuzi etalina bbala. Akati bo baalina embuzi yaabwe ng'erimu obuddugavu, ne bakwata bulashi ne basigako langi, obuddugavu bukole ki? Bubule. Agenda ogituusa gy'agitwala nga langi ewunya. Ne bamugamba ye naye langi ng'ekola ki? Ogikebera nga yabaddemu obubala ne bagisiiga ki? Mulaba omuntu bw'agwa, kwegamba n'olaba omuntu ng'atawaana. Wilson, waliwo balabyeko abatawaana bwe batyo? Oli n'atawaana. Abalala beetikka ebitooke kiro, bamugamba ekisigule kiramba n'eŋŋo yaakwo kitwale mu sitenseni. Kwegamba okwo kwe kugwa. Tuyise mu biseera ebyokulonda, Katonda yeebazibwe, akalulu kaakola ki? Naye twalabayo ne tulaba ebitali bya bulijjo, kubanga omuntu yakola ki? Yagwa. Era olw'okugwa kw'omuntu kyetuva twalaba bye twalaba. Nadde ndaba kuba okulonda ku LC3 ng'abatuuze baasiza bokisi zonna ez'obululu. Ne ŋŋamba ng'abatuuze ku kyalo babitabukiddemu, bokisi zonna bazikoze eki? Ne bagamba nti kale naffe katuzaase buli omu afiirwe. Kubanga omuntu yakola ki? Yagwa. Balina bye baalabye ebitabadde biki? Bituufu. Naye Bayibuli egamba nti naye omuntu bw'agwa tayimuka. Kale n'enkyaleero ku lunaku luno olw'okugwa kw'omuntu, Katonda atubeere okukola ki? Okuyimuka. Zabbuli 116. Era olw'okugwa kw'omuntu, omwami n'omukyala ne bajja wano ne batandika amaka gaabwe mu butukuvu. Buli omu n'asuubiza munne nti naalekanga abalala bonna n'embeera naawe wekka, ti okutuusa okufaayo kulitwawukanya. Wayitawo ekiseera kitono ng'ate amaka akubyemu ebiraka. Amaka gaatandika obulungi nga galimu ebiki? Okwo kwonna kugwa kwaki? Ababadde mu maka nga bategeeragana, buli muntu ng'atunula kyamuli, kubanga alina by'atategeera ku munne.
naye twebaza Katonda olw'okutuwa Yesu oyo yatuyimusa nga tulemwa, n'atuzaamu amaanyi, n'atubeerera essuubi, ne tuyita mu nsi nga tutegeerekeka, ng'olina obujulirwa nti naye nayita mu nsi nga bizitowa, nga nnemwa, naye bwe navumbula Yesu yanfuula muwanguzi. Ekyo kye mbaagaliza mwe n'abooluganda. Zabbuli 10:16 Mbuulizi Kiwanda tusomere. Agamba bw'ati, Zabbuli 10:16, mwagala Mukama kubanga awulidde eddoboozi lyange n'okwegayirira kwange. Kubanga ntegedde okutu kye naavanga mukoowoola nga nkyali mulamu. Emigwa egy'okufa gyansiba n'okulumwa kw'emagombe kwankwata. Ne ndaba ennaku n'okutegana, ne ndyoka nkoowoola erinnya lya Mukama. Ti aye Mukama nkwegayiridde, omponye emmeeme yange. Mukama wa kisa era mutuukirivu, weewaawo Katonda waffe alina okusaasira. Mukama akuuma abo abatalina nkwe, najeezebwa n'andokola. Komawo mu kiwummulo kyo gwe emmeeme yange, kubanga Mukama akukoledde ebyekisa ekingi. Kubanga omponyezza emmeeme yange okufa, amaaso gange obutakaaba maziga, n'ebigere byange obutagwa. N'atambuliranga mu maaso ga Mukama mu nsi y'abalamu. Nzikiriza kubanga ndyogera, nabonyaabonyezebwa, naye ne njogera nga nyanguwa nti abantu bonna bulimba. Kiki kye ndisasula Mukama olw'ebirungi bye byonna eri nze? Nditoola akakompe ak'obulokozi era ndikaabirira erinnya lya Mukama. Ndisasula obweyamo bwange eri Mukama, weewaawo mu maaso g'abantu be bonna. Okufa kw'abatukuvu be kwa muwendo mungi mu maaso ga Mukama. Ayi Mukama, mazima nze ndi muddu wo, era omwana w'omuzaana wo. Osumuludde ebyansiba. Ndikuwa ssaddaaka ey'okwebaza era ndikaabirira erinnya lya Mukama. Ndisasula obweyamo bwange eri Mukama, weewaawo mu maaso g'abantu be bonna, mu mpya z'ennyumba ya Mukama. Wakati mu gwe Isirayiri, mutendereze Mukama. Weebale ssebo. Ebigambo ebyo ono Dawudi yali kabaka, yayogera ebigambo ebyo byenjagadde nange okozesa enkyaleero. Bannaffe George Sebina n'omukyala ne famire nga bazze okusiima Katonda olw'okubakozesa. Agambye nti kiki kye ndisasula Mukama, nti olw'ebirungi bye n'olw'ebyamagero eri nze. Katonda n'abakuuma emyaka 16 nga bali bonna, nga Kasimayiro kakyaliko. Abalala tubalabyeko batambuddeko emyaka mitono, n'obabuuza munnaali atya, n'agamba oba aliwa gw'ombuuza, nga takyamanya bimufaako. Nga yafuuka abakyusa nga ngoye. Naye emyaka 10 n'emeka tulabye obulungi bwa Katonda. N'ebirabo eby'abaana Katonda by'abawadde. Katonda yeebazibwe. Katonda bw'atandika omulimu, bw'omwesiga abatambuza n'abafuula bawanguzi. Kale n'olw'emyaka 16 Katonda yeebaze olw'ebyo by'akoze. Ate n'olw'emyaka 16 8 ng'akwata ensaawo z'ekkanisa eno. Ekyo kigambo kisa kya Katonda, si kitono kinene. Ne mumwesiga 8 egyasooka mu ludda olwa development, ate ne mumwesiga 8 egizeeko mukwata ensaawo y'ekkanisa yonna. Katonda yeebazibwe. Ebigambo ebyo si byangu.
ebigambo ebyokukwata ku nsimbi byetaaga mu kisa kya Katonda. Nze nazikwata emyaka 25 naye nezootalidde ozirya. Nezootalidde ozikola ki? Buli oyambala essaati empya ntya ali ku ssente zaffe zayambadde. Buli oyimirira ku mudaala ntyanki omulaba ezo ssente zaffe. Kale no George okujja mu maaso ga Katonda naga Katonda waffe weebazibwe kya muwendo. Ejuzi waliwo gye nabadde muno mwaffe Bakristaayo bagamba omwanyika waabwe munnaffe weeraba otulabyeko nnyo nga taamu tenabakola ki? Kuggwaako. Kubanga ensi eno nga bwe tuwulidde ebigambo by'okugwa kw'omuntu, okugwa gye kuli. Abantu ne bataba beesigwa nga bannaabwe babeesize. Abantu ne bataba b'amazima nga bannaabwe babeesize. Ne bakola byabwe. Kale no Katonda yeebazibwe George. Katonda okukozesa n'obeera mwesigwa, n'obeera w'amazima, n'obeera ng'ofaayo, n'obeera munyiikivu, n'owangayo obudde okuweereza. Ono agambye nti kiki kye ndisasula Mukama? Mubaddemu bingi naye agambye nti ndikwebaliza mu maaso g'abantu bo. Ekyo si kye mukoze? Nti era ndirinnyirira empya zo. Katonda yeebazibwe. Era ono yakakasa n'agamba nze ndi muweerezaawo, ayi Mukama. Nammwe mugambye nti mujja kuweereza yonna Katonda gy'anaabasobozesa. Kale no Katonda ababedde okuweereza ayongere okubakuuma, ayongere okubalabirira, ayongere okubanyweza. Obanga George asobodde n'abalala kisoboka okukwata obuvunaanyizibwa n'obukola bulungi n'obutuusa ku nkomerero. Bano ne bagamba nti munnaffe weebala okoze buki? Okoze bulungi. Ate era n'abalala nga George bw'agambye nti kaakano emyaka egyo giweddeko ekyo ekifo takyakiddamu. N'abalala kisoboka n'ogamba naye mu kifo kino mpeerezaamu emyaka gino egyo gimala. N'abalala bakwatira awo. Tekisoboka? Eyo waffe waliwo bendaba oli naye siba ku kifo tayagala kukita. Ennaku ezo waliwo yagamba nti kaakati ekisanja kiri ekyasooka namalayo kya mulala kubanga yalwala nga yakakikolako emyezi 8 ne bakimpa. Ku myaka 4 oli yakolako emyezi emeka? Naye kaakati yakibala nti kyali kya kitundu. Naye ndowooza ab'e Katwe ono tebaliiwo. Ndabye mukodomi wange Saalongo wuuyo aweereza bulungi paka waggulu. Ennaku ezo n'agamba nti naye nze ebyange bikoze eki? Nga alina emirembe naye ate tekigaana kumulonda kumuwa buvunaanyizibwa, bayinza omuwa obulala. Naye ye nga tagambye nti abange enzuuno muddeemu munnonde. Ekyo nakyo kisoboka. Kale no Katonda yeebazibwe olwa Yesu oyo essuubi eddamu gye tuli. Ku lunaku luno olw'okugwa kw'omuntu kisoboka ne tuyimukka obanga twagwa mu nsonga ezimu. Mu maka eyo waliyo okugwa. Mu buvunaanyizibwa bwe tutwala waliyo okukola ki? Okugwa. Abaana baffe abavubuka ne batutunuulira ne bagamba nti abo. Kale ffe katugendeko ku muliraano kubanga balaba tutambula layini ya zigizaga eyalibadde nki? Entereevu. Kale nonyimirira wano enkyayiro kubajjukiza ku lunaku luno nga tujjukira okugwa kw'omuntu, si kukujjukira kulekaawo kusaba Katonda akole mu ffe omulimu omujja. Abaami abali wano mu bigambo by'amaka abaami be basinga okugwa. Nange ndi mwami kaakano emyaka 28 Katonda gy'atutambuza mu maka.
naye nalabayo omukyala omu ku myaka 49 ng'asiba engugu ng'agamba nti bannange nze nzizeeyo ewaffe oyo omwami annemye. Kubanga ku myaka egyo gye tutambudde 49 kaakati ate yalabyeyo omuwala omuto. Ebyo byali waffe eyo. Abaami batera okugwamu bakaki emyaka bwe gigenda gitambula. Kale n'abaami abali wano mbasabidde Katonda abanyweze mu buvunaanyizibwa okubeera abeesigwa. Naye nyweza ekigambo ekyo nti naye omuntu bw'agwa takola ki? Tayimuka. Kisoboka n'okomawo olunaku lumu n'ogamba omukyalawo ti omukyala wange n'abaana bange bino na bino byannema, naye munsonyiwe tuddemu tutambule tugende mu ki? Ekyo tekisoboka. Ennaku zino ntera okugamba abantu sikyayagala nnyo kubuulira nga omwami yafudde. Oluusi wabaayo ebizitowa. Oba wakamuyita empagi y'ekkanisa ng'oli agamba nti nammwe mugende muyimirire n'abali baganda bammwe. Mugende muyimirire n'abali baganda bammwe. Abooluganda. Kale no obanga aliwo ebisobye kisoboka obitereeza ng'okyaliwo. Muno n'atabeera mu kusamalira kunaku luli nga gw'omaze okwebaka. Nti nze baŋŋambako baleeta ku lunaku luno. Lwaki ku luno? Bannyabo abali wano. Obanga waliwo ebyasoba ng'omanyi nti bino byasoba byewaze bidaayo, bitwaleeyo bitereeze. Olw'okukkiriza Yesu atuwa amaanyi okulongoosa ebikoze eki? Ebisobye ne tuddamu ne tutambula. Naye ng'ogambye munno nti munange bino ebintu bya wano, onsonyiwe nayingira wano, naye na bino bya wano. Tuleme okusigala oba omuntu yagwa anaagwa paka lasti. Kisoboka okuyimuka ne tuddamu amaanyi ne tutambula nga Katonda atuwa amaanyi. Kale no njagala kubaagaliza ekisa kya Katonda. Katonda oyo okubakuuma n'okubalabirira n'okubanyweza. Maliriza n'ebigambo biri mu Bakolosaayo essuula 2 olunyiriri lwa 6. Bigambye nti kale nga bwe mwaweebwa Kristo Yesu Mukama waffe mwegatte wamu naye mu bulamu bwammwe. Munywerere ddala mu ye era mukulire mu ye nga muli banywevu mu kukkiriza nga bwe mwayigirizibwa era temukoowanga kwebaza. Kale no George n'omukyala Katonda ayongere okubanyweza. Oyo Yesu gwe mwaweebwa gwe mwamanya mwe muba mutambulira. Mweyongere okuba abajulirwa ba Mukama waffe ng'ekisa kye n'okwagalako bwe biri. Kisoboka abooluganda ne tunyweza okutambula kwaffe mu Mukama waffe nga tuli bajulirwa nga tukkiriza nti bino na bino byatulema, naye Katonda n'atuwa amaanyi okuddamu okutambula bujja. Mbaagaliza ekisa kya Katonda okubakuuma n'okubalabirira. Katonda abasanyuse, Katonda abawa amaanyi, naye bulijjo Katonda ng'atukoledde ebirungi nga tujja mu maaso ge nga tumusiima. Leero George bebaza okwebaza, naye naffe tuyinza okubeegattako. Naawe n'ogamba nange ninayo ensonga ABC, nange kanjeebalize nga neebalizaako ku ba George. Mukama abeere nammwe.